Katonda ababeewo ebiro eby'okukyalirwa kwange. I pray to God so that my time of Katonda nga yabadde akukyalidde kyamazima n'abalabe basobola okugamba nti naye omukyalo oyo oba omusajja oyo Mukama yamukyalidde atya. God visits you, even your enemy can. Naye Mukama bw'akukyalira teweetaagisa kuziyizibwa kigambo kya Katonda. Mukama akuyisawo buyisa n'akusomosa. If God visits you, you cannot be hindered by His word. Waliwo ekisa kya Katonda ekigenda otomera obulamu bwo olabe okukyalirwako. It's the grace of God that is going to touch your life and you see your visitation. Mukama yeebazibwe. Amen. Bikulako mu Luka 19:5. Open Luke 19:5. Awo Yesu bwe yatuuka mu kifo wali n'atunula waggulu n'amugamba nti Zaakayo kamangu kubanga leero kimwanidde okutuula mu nnyumba yo. N'akamangu n'amwaniriza ng'asanyuka. Weyongereyo. Bwe baalaba ne bamwemulugunyiza bonna nga bagamba nti ayingidde okusula omw'omuntu alina ebibi. Zaakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti laba Mukama wange ekitundu ky'ebintu byange mbawa abaavu. Obanga nali azaamaanya omuntu yenna ekintu kye muliira emirundi 4. Yesu n'amugamba nti leero okulokolebwa kuzza mu nnyumba muno kubanga naye mwana wa Ibulayimu. Haleluya. Praise God. Mukama yeebazibwe. Omusajja ono Zaakayo ekyamazima yanoonya Katonda. This man Zacchaeus for sure. Naye awulira nti Yesu alina wazze. But when he heard that Jesus has yazaalibwa nga musajja mumpi era anyoomebwa. he was born and how am I going to see? N'asala amagezi. And now he devised the means. N'alinnya omuti. He climbed the tree. Naye omwoyo wa Katonda yali Mukama waffe Yesu. By the Spirit of God. N'atunula waggulu nga waliwo amwetaaga. He looked up and saw someone was agenda kuyimusa amaaso ng'alaba By Zaakayo. the time he raised the eyes, he saw N'amugamba gwa Zacchaeus. waggulu okke wansi. He told him, hurry and come down. N'amukwatako. He held him. Zaakayo n'awaayo ebibye byonna bye yali alina. Zacchaeus gave his belongings. N'awaayo ebizibu bye. He gave in his problems. He gave in all Naawe his osobola okubeera wano challenges. owooluganda ng'obadde You onyoomebwa. might be here when you're at this Ng'era place. nga oyisibwamu amaaso. When they mock you, Ng'onoonyeza Katonda nga you tonnamulaba. seek for God but haven't seen Him. Ng'onoonyeza mu budde bwonna nga tolaba You Katonda. seek for God but you Naye don't waliwo see ebyo Him. But by'okukyalirwako. it's time of your visitation. Mukama w'agenda okukukyalira. The time God is going to Ekisa visit lyonna you. yeewuunya nti ekyamazima oyo Katonda And now yamusinkana people atya. could wonder how God made you. Noonya Katonda nga bw'osobola Seek omunoonya. for God as you can. Kola emirimu gya Katonda. Do the works of God. Mukama agenda kukuviirayo. God is going to reveal to Mukama you. agenda kukukyalira. He's going to visit you. Oyinza okuba ng'obadde n'endwadde kumazeeko ebbanga. The sickness that had spent time. Wano Zaakayo teyamanya nti nno Mukama agenda Here mukyalira. Zacchaeus didn't know whether God Naye nga yali aludde mu busibe. but he had laid Ng'anoonya Katonda. seeking for God. Ebiryo bye bye bwatuuka. When his time came, he Teyatawana na kuleekaana. did not bother to shout. Yamugamba bugambe nti He jangu. just told him, Bino "Come. bye biro This eby'okukyalirwako. is the time of your Bino visitation. bye biro This eby'okuwonyezebwako. is the time of your Bye biro deliverance. eby'okusumululwako. It is the time of your deliverance." Mukama n'asisinkana Zaakayo. And God met Zacchaeus N'amusumulula. and delivered him. Owooluganda nawe tunuulira Katonda. Brethren, look at God Okola Katonda by'ayagala. and do what God wants. Musawo yongerako awo wammanga. You can continue reading now. Omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Awo bwe baawulira ebyo ne yeeyongera n'ayogera olugero kubanga yali kumpi ne Yerusaalemi era kubanga baali balowooza ng'obwakabaka bwa Katonda bugenda kulabika mangu ago. Kyeyava agamba nti waliwo omuntu omukulu eyagenda mu nsi ey'ewala okulya obwakabaka alyoke akomewo. N'ayita abaddu be 10 n'abawa siringi 200 n'agamba nti musuubuzenga okutuusa lwe ndijjira. Naye abasajja be ne bamukyawa ne batuma ababaka ennyuma we nga bagamba nti tetwagala oyo kutufuga. Awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okulya obwakabaka n'alagira okuyita abaddu abo be yawa effeeza alyoke amanye amagoba ge baasuubula.
Olubereberye n'ajja n'agamba nti mukama wange siringi za 20 gagobamu siringi 2. N'amugamba nti weebale omuddu omulungi, kubanga oli mwesigwa ku kintu ekitono ennyo, kale bano obuyinza ku bibuga 10. N'ajja owookubiri n'agamba nti mukama wange siringi zo 20 zagobamu siringi 10. N'oyo n'amugamba nti naawe ba ku bibuga 5. N'omulala n'ajja n'agamba nti mukama wange laba